yonna ye Lydia Jasmine asasula aba media kujjayo story entuufu kubanga yalowooza amaze okunswaza kiwedde. Okakasa abasasula kati mbuuza sikaali aŋŋamba abadde Lydia Jasmine. Kakati ennyumba eyo yalimu orange nga orange akaddiye omwami oyo najja n'asiikamu gure. Ani alimba mwene emboozi ani mufere Naŋŋamba ono gyali ko nze tewamukubiddeko kubanga geeti nze nasiiganga nzigule. On your greatest channel MR Life kwetuli kwetusinziira era kwetuyita buli kadde okutuukako twebaza Mukama olw'ekyo. Amanya bampita Metanikula Bongo oba Rima Sam wano nno wendi obali bayite eggulu ly'okunsi ndi ku Land Star Hotel. Bwe nali sinnatambula nali sinnalaba ddala okutambula kulaba okudda kunyumya nali simanyi nti Makindye erina ekifo eky'omulembe bwe kiti era nali simanyi nti Makindye erina eggulu ly'okunsi. Land Star Hotel olumu musajja okoze nnyo okomawo waka kuwummulamu okolera mitala w'amayanja wandyagadde okufuna ebisulo eby'omulembe weeyuna ekifo nga kino se tuyite egguluggulu eddembe environment y'ekika ekyawaggulu omuli obunyonyi obuyonjo otuzzi tuli twowulya tebayiwa n'okola olwo nno obwongo ne bumulira ddala byonna obisanga wano. Bw'ofuna endwadde z'obwongo abasawo batukuutira nti genda koko mu kifo ekisirifu omuli amaloboozi ga nature agakyasinza okuba ag'ekika ekyawaggulu owumulireko kaawo mu bbanga tini nnyo ojja kukkaka naye ojja kuwona. Byonna obisanga ku Land Star Hotel. Rooms siza bay ziri affordable omukwano ogutenkanika n'ebirala Katonda yabitandikira wano then ebisaasaanira ensi. Friday eba live band yatandikiddwawo buli muyimbi gwe weegomba mu ngoma ezitayinza okuba ez'enjawulo ezikubanga laddu jangu leeta omwagalwawo leeta maamawo leeta omwanawo tewali kuwemula tewali bukaba kifo kyabagunjufu era bakenkufu. Bino nno byetukuleetera ku Land Star tumala bekkaanya tugamba ne bituukira ddala omutindo bwe bituukira ddala omutindo ogwo gwandetaaze okulabako dde nitubireeta ku mmeezayo. Weewaawo nze nzikiriza nti ensi yaffe ekula bantu nzikiriza nti ensi yaffe ekula nteekateeka. Bw'ojja mu nteekateeka ennungi oddayo ng'olina ky'oyize jangu okoppe naawe otwaleko ewalala naye waggulu wa byonna jangu sente zo ziwe value. Tugoba ensonga tuziremerako tetuzivaako paka nga zigguse. Bannaffe bazigirako omukono ne bagamba nti kati abantu babiwulidde nnyo fe ate ne we tutandike ntugamba nti nedda waliwo kye batannawulira. Lwaki mugamba nti mubiwulidde nnyo naye nga tebinnagguka? Obusungu ku mitima gy'abantu bukyali bungi ebibuuzo bikyali bingi lwaki mubivaako? MR Live byajja ogonjoola ebyo sitole bwetambula feno tugirabeko mu anga endala yetugamba nti nedda katuddeko mu anga eno kiri kitya bwe tuddeko mu anga eno kugamba sitole tugyetolera angozi zonna 45 90 65 paka ng'egguse. Dan Flavor simumativu omuyimbi Lydia Jasmine simumativu abo bonna abayimbi baggwanga baweereza eggwanga lyaffe okuzaama si bamativu. Ani ono atusene ku extent egamba nti nedda kati gwe nze nkimanyi olina sente nnyingi wasudde bannamawulire bave mu sitole bagindekere wadde nga ebinnuma bikyali bingi naye nange nzikasita nakulangidde ne bategera system. Oli bw'agamba nti munaita ono na linnya lyange ndizimbidde ebbanga sina kye nakola ndeka MR Live ebirabidde nega nti nedda katubyongere time nkomyewo n'omukulu agambibwa okusiiga enju. Dan Flavor ne Lydia Jasmine eyabaviirako obuzibu twagala tubimanye byatandika bikyani mutuufu ani abuzaabuzaani ani akonjera ani bwe biba byambu lwaki ebyambu bibuna nnyo ku brands z'abayimbi yewe bibanga birimu kyekubiira lwaki abantu bakozesa nnyo posts zaabwe biti byabwe oba we bayimirira okulamula okunyigiriza abalala gyebalekose
kale ssebo amanya nze Dimaliza Angelo mutabani wa Sikola mulya nnimire mpala n'obwavu n'abatanjagaliza mu kiti kino ekyawukanako kone ku kiri waye tusinzire wano oli musajja musiizi wa bifaananyi era omusiizi wa langi osiiga amayumba webale nnyo design zonna ez'enjawulo buli kimu nenkigusa bulungi nnyo okutona nentona ennyumba nebeera matiribona byatandika bitya ani yakubira essimu Danny Flavour kuba baŋŋambye ennyumba gwe wagisiiga kakati nze mbadde nsinziira nnyo ku kalende Makindi waliwo omwami bamuyita Eva Bosi awandiika bbaana z'abayimbi twagala mazima anti olwo ntandika we byatandikira kati awo ku bbaana njagala asobola designinga ennyumba okusiiga kati nga ayinawo akakiyosiki ke yali akoze naye nga akakoze mu bibaawo ng'ayagala okukubako ebifaananyi bya Juice oyo kuganga agenda kukoleramu ebintu bya Juice edduuka naye ng'ayagala nsiigeko ebifaananyi ku ngulu kati ng'olwo n'ekyennyumba yakintunuzzaamu naye nanga tusooka akayumba akatono alabe kiki kyensobola yoga ntutte tutuuka emunyonyo ku laawundi ku kalina ya Sudiirwa awo we batwalira abaana ebweru awo eri opposite kati ffe ne tusalamu opposite ne tuyingira munda bwe tutuuka munda ng'amaka matiribona kalina nnungi baali bagisiiga grey oba smoke grey bye baali bagisiiga nga mulungi nnyo naye nga nze simanyi nti nno omukulu oyo apangisa nze kyenali ndowooza amaka nga mmanyi gaki ga Danny Flavour kubanga nasangamu emmotoka ey'ebbeeyi ng'agibisse ne gye tugiddemu ng'emmotoka ze ennungi kati olwo eno gyanjijje baŋŋambye oyo muyimbi tutuukawo andaga akayumba bw'akandaga twogera ssente gasi muzibu mu bya ssente nga nganze kasonkolera kyenjagala nga mpa mulimu nga ntandika kukola kati yandekanga walingawo n'embwa walingawo embwa naye nga sinnaba kwetoloola kifo ndi wamu wenkolera mu compound mwe yali akatadde nenkakuba bulungi ebifaananyi kati era omukulu Danny Flavour oyo kyemwagalako nti musajja mukakkamu mukambwe naye mukakkamu kubanga nina era gye nakola ate sinza butajogera era gye nakola mwalimu omukyala yali mutini nnyo nga mweru mu makaago kati nze nga amaka bwe ngalaba nze ndowooza omukyala waawo munene w'amaanyi nnyo atiisa oyo gwe nali nina mu bwongo nti no sawa yonna ajja ono gwe nalaba omutini saamanya nti ye mukyala we okitegeera kati Danny Flavour atulekawo omukyala atandika okuwana ebintu byange okoze bulungi biki andetedde kajuisi nnyweddeko kati nga omanyi affe abavubuka ogamba kati wano kenzize waneeno ayinza okuba nga mwana wa mugagga ayinza okuba okitegeera nga sitandika kwekwanya awo nayogerayo awo obugambo bwali butono saalemezaamu kubanga nkyakola manyi nenkyanja kwongereza kuwe nakomye kumbe Danny Flavour kamera weziri nze siziraba ku simu eri abakola ki alaba nesinisa obunnyo naga naye oyo yaki asinika obunnyo wakamera tekwata maloboozi ne bwe bakulaba ng'omwenyereketa kati nzirayo akawungeezi ewange kumakya yagikuba ku ssaawa 11 nangamba sebo wasuze otya konze nasuze bulungi yangu amangu otuuke ku sayiti leero sikulekaawo njagala okole nga wendi otambule onviire nengamba omugagga yabadde ayogera obulungi omukazi yabyogedde kati najja ntya nayanguwa mangu okutuukayo nga gayi ali ku motoka ye yeesigamye kati bwayeesigama nangamba gyebale konze kale nawe gyebaleko watandika ddi okuzanyira mu maka gange omaye okubikutuuzaamu n'abintuuzaamu nengamba leero lubadde omulimu gufudde guweddewo nangamba watandika ddi ozanyira maka gange sebo kati gwe obusajja bwo obuleese mu maka gange gwe tokimanyi nti wano nze musajja
konze mukama wange sonyiwa yansonyiwa kubanga ekiraga nti yansonyiwa yali asobola okungamba komaawo naye yanga agenda mu maaso n'emirimu gyange naye nkusonyiye toddanga mukwemolera mu maka gange awulya bulungi konze ye muzeeyi wange neneetonda kati nga sinnamanya nti banneyibba be bazali bwe wassemwanga oli Don Ivan kati nga amaka ngalaba awo naye nga simanyi nti beebo kati nga munnange maliriza emirimu gye yayisawo ennaku ntono nnyo nangamba kati n'ennyumba njagala okole ki ogisiige naye mu process eyaawo mu nnaku ezo nga nzize okwogera ku by'ennyumba nsangawo abantu abalala olwo asikaali ntandise omukolako omukwano kubanga basikaali be baba bavubuka bato bavubuka abaana ayagalizanya abaana abato okufuna emirimu nga ngezaako okumubbamu ebyama mugamba naye gana amaka gono omusajja ko naye apangisa konze baŋŋambye muyimbi yayimba luyimba ki ke kali akayimba kagundi simamagosa sina makosa neŋŋamba yono nti yoyo olwo ntandise omutegeera kati asikaali addamu aŋŋamba mubuuza naŋŋamba kati ate bano abantu naŋŋamba waliwo abantu bapangisaawo bano baŋŋenda bweru abaagala okgenda e Bulaaya kati baba abapangisaawo ennaku oba ne bano abazze okuwummulamu avudde bweru tannategeera wa watuufu waalaga nga ye asooka najjaawo n'amupangisa kati nga akasente ako yengeri gyakola ki gyakategamu gyakafuna olumu olweggulo ng'ayinza okugamba nti agenda kuyimba nga wabaawo ebivulo awo kuba njijuka waliwo n'ekivulu kya Maddox oba kyali sayidi ki ng'olwo ayogedde ku bya bbano kuwandiika gyonna emirimu ng'ayagala giwenze kati ngenda nandaga ekisenge ky'okusiiga ebisenge by'okusiiga kati awo nempulira olugambo kuba waliwo emmotoka eyajja nga njeru nga nnungi nnyo naye engeri gye nali bize saagifaako naye nga babulooka nalabako ku babulooka kubanga emunyonyo babulooka baayo balimu amasappe babikalu kuba bifo byabagagga kati nabalabaalabaawo nze we nategeera nti babulooka olwo ntegedde nti nno ennyumba apangisa nki ate ne bana abantu abajjamu olwo nkitegedde nti era ababaleetera baba baani kuba yetasobola bafata baba babulooka bebafata abantu abo kati era bwe nalaba abasajja nga bazze omwo kubanga era waliwo n'omusajja eyambuuza nga ndi ku kikomera yajja n'ambuuza naŋŋamba ono gyali konze towamukubiddeko kubanga geeti nze nasiiganga nzigule kati ng'oli bwajja ayingira buki buyingizi kati olwo nno ng'obwongo bugenda bukomawo nti geeti y'omusajja njikole ki nina okukola nga njigadde ndaba buli omu ayingira buyingizi kati bwe nakimala okitegeera nti abo babulooka waliwo emmotoka eyajja nga nnungi emmotoka eyo saalaba baalimu kuba saabifaako nagenda mu maaso n'emirimu gyange era emmotoka eyo neegenda kati mbuuza asikaali aŋŋamba abadde Lydia Jasmine okitegeera asikaali bwaŋŋamba nti adde Lydia Jasmine konze adde ayagala ki nti babuloka be bamulese wano eno oba ono ennyumba ayagala gita kwega tuli atwewuunaganya oba ayagala gita kati ate ng'eno emabega waliyo embaata enkoko byalunda yabikolera akayumba emabega nga gyalundira ebyo ebisolo kati n'embwa ze nga gyeziri kati olwo embwa zitandise nange okummanyiira mbeera waawo mu biovulo byange kati oli bwagamba Lydia Jasmine nti ayinza okuba yagenda okujja wano ndowooza omukulu kyava akuyisa okole ki osiige ennyumba ogikyuse mbiwulira mu ŋŋambo naye nga ye Danny Flavour ng'ebyo tabyogera kuffe kuba akimanyi tebitukwatako ate nange sisobola mubuuza kuba oli boosi wange olwakamanyira ate kaba kakuze yakamala okuŋŋamba oyagala vimbira mu maka gange otandise kubuuza ate ebyo okitegeera ne bambi yandaga omukwano era bananga balasita nsi ndala kuba oyo mulasita mutuufu nti yasobola okuba n'obusungu oba n'ekintu ku mutima naye n'atakikulaga gwe n'akubikkiriza akulaga omukwano nti twaddawo gwe kintu kuzanyira ku mukazi w'omuntu ng'omweyogerezaako obusungu buyinza obutakka awo saamanya naye nze kyemmanyi nti nali nina ekibi kyendaba kinali ntandise naate natandika okundaga omukwano nga juyisa amumpa kyemisana ndya nga tanjuza ate ne ssente zange ng'azimpa simubanja era simubanja kakati
wagamba ha kati bwe bamala okuŋŋamba nti Lydia Jasmine olwo nga nange mpulira njagala omulabako kubanga nze abayimbi abo bonna abakyala sirabangako n'omu mbawulira buliza ate bafaanagana bwe bateekako obukowekowe n'emimwa ne bagimyusa ne bakola make up bw'osanga gundi ono bw'osanga Spice ojja laba nga face bwe bagikolako efaanana gundi ono omuwanvu ennyo yani omuwanvu ennyo Nina Rose okitegeera bonna face bazikolako zifaanagana kati abayimbi awo bannemera okutegeera kati nga njagala mulabako kati olwo ndaba ku Zali yali teyeekozeeko naye nga era mukyala mulungi mulengera mu kikomera kubanga ekikomera kyali kiggule ng'ate kye kinneyiba wano owoono mba mpitawo ne waba munengeza nti oyo no ye Zali mukase mwangako ye ha neŋŋamba bannanga ate ffe tulina ne chance ne tumulaba kati Zali yajja ku gate n'afulumayo n'abeerawo ng'ayogera ku ssimu n'amala okwogera ne tumubuuzaako awo kati ng'olwo omuvubuka ntaddemu ekirowoozo nti awo nno chance weeri ate abavubuka batomeza awo chance weeri kati ono mujja otokozesa eyo chance okitegeera kati era natya kuba nali mubi ovolo nga nzirugala naye nali njagala kugezesa chance ki kukwana Zali nali nga njagala kugezesa kati ne tusigala nga tumula waliwo ekyana kino ekyalanga ebya pampa ekyana kyekyo ng'olwo kikuzeekuze kati nga buli tubeera tusiiga kituyitaawo kyagala okusanyuka okuzannyaye kati awo nenkitegeera bulungi nti kati ago maka ga Zali era nga waboda y'omugamba ngenda ewa Zali wali waakwata erinnya nti ngenda wa Zali naye nga ne Zali gwe boogerako nze simanyi wakola ki kati mulaba oluvannyuma tusiiga ngenda okulaba nga tunaaterawo okumaliriza kati Danny Flavour abeera ngamba yanguwa kugamba ebintu bino olaba birimu sipiidi nga olwo nange nkakasizza nti Lydia Jasmine akola ki asikali aŋŋamba yaddawo kati olunaku lumu najja nga sinaba kwambuka waggulu nga gyali bali mu kulambula owulira ng'alina figa Lydia Jasmine yalina figa simanyi oba naye nze asikali yamundaga nti uli eri waggulu nga batambula balambula munda nga figa ndaba y'amaanyi ze tubeera eno wansi era baatuuka ne biggwa bye baaliko ffe bye tutaamanya bulungi bo ne bakola naye nga ye Dani takola ki tambuulira nti ono yagenda okujja kati okumanya nga byali ku sipiidi Dani yajjamu ebintu n'agenda owulira naye ng'asigala akyajjawo okulaba nze asiiga okitegeera omulimu okugumala naye ng'ebintu abijjemu ajjawo obuzinga ndaba tebakyasulawo naye ng'asikaali asulawo kubanga asikaali yali yamwawulizaamu nga obuliri bwe buli eno gyakuumira ebisolo asikaali gyasula ng'eno lumu emu yerimu ebisolo ne ssekkokko biki mu bisero emu mwalimu embizi kati embizi mu bagagga eyo nawe oyinza olundira embizi sebo kiri ekifo kyemunyonyo ekifo ekirimu sudiiru gundi oli omugagga eyafa Dodoni Ivan ekya Zali awono nga yenneyiba osobola olundirawo embizi zibeera mu kinaku zooni munyonyo bayitayo mu kigagga temwali mumbizi tudde wano ennyumba yo yali mu mbeera ki yali eddugala nnyo wagisangira okwongera ogisiiga oba yali enyirira nga wajja kukyusa nze we najjira nga walabika bulungi compound nga yali musajja afukirira ebimuli alabirira ebimu ng'ayagala nnyo compound ennungi kati nze najja kuba engeri alaka gye yali yayingira najja alongoosezza naye nga nze nzize kwongerako buki nasanga tefaanana bubi nganze Danny Flavour ye mu kumulaba wamulaba afaanana atya Danny Flavour kubanga ye musajja muddugavu naye musajja anyirira nze namusanga nga amaka ogamuwa
Wamusanga si mujama. Nze namusanga musajja muyonjo. Nga alaga nti serebu ngera bakuga nti yayimba oluyimba bwe ruti okkiriza ate nga n'abantu bayogera nabo ku ssimu ng'owulira abantu b'amaanyi abayimbye ayogera n'abayimbi b'amaanyi ngenda kujja nkulinyiremu bwe bityo. Okay, kakati just nze kyemumanyiko naye yeekubyamu ku kayaga akakuba kubanga kalabika ke kasigala ke ate labika ate mwe bamulogera mwe bamulogera kati gwe otegeera otya nti nze namulabanga nga busitiiki bw'enjaga tebubula naye nga ate bwanywa tavaako nga bwanywa tavaako asigala mu nnomo ye. Dimaliza kansoke nkole wano waliwo kyenjagala okuprovinga kuba kati Dimaliza oyinza okuba byoyogera nga tebikwatagana bulungi. Oyina enamba ye awaliwo genjagala just okukubira mprovinga ebyoyogera kubanga okusinziira mu mboozi eno bwe tugiraba bwe tugigoberera gye yatandikira tulaba mu mboozi eno nga mulimu omuntu yali alumda embizzi mu nju yali enjama ekitenkanika era nga mukyafu nze yali almost afaanana abalalo abateefaako n'abalala ate goŋŋamba nti wasanga omuntu omuyonjo mu nju yali enyirira etalimu mbizzi n'ebirala. Kakati mbadde njagala tufayininga awutu ani ekitegeeza gwe Danny Flavour eyali boosi wo eyasiiga enju eyakuwa omulimu ogusiiga enju. Yes, kubanga bali ndooza abajjanga okupangisa bo nga tebasobola kumanya peyinta ngera babikwasaganya ye yabikwasaganya ku kasente ke baba bamuwadde kubanza teyannuma sente yazimpanga bulungi era akubuuza ogenda kukolerawo mmekaawo bweziti n'akuwa naye nze njijukira embaata sekoko n'enkoko embwa emmanju nabirabayo. Omukulu papa jebaleko sebo kale tata jebali kankometani kale ono Danny Flavour yenze sebe namba babadde njina mugana yange wewa tuli ku MR live oli live kumpewo wano webale nnyo sebo nange nesimye okubeera ko webale n'emirimu gya charity gyokola nkufollowinga taata weewaawo taata ebigere tebinatandika kukuluma ebigere tebinatandika kukuluma sebo anti odduka buli kadde ebigere byona bagamba oguma zambiro tubona kola kyo kusinga okwetega abantu abana kutuusaako obukyamu odduka n'okuuma obulamu. Kakati Danny embeera egamba ki? Embeera nnungi naye nga mentally nze omuntu atali wuwe mwana ngobeera oli ku sipidi weerabika salina bagenda kukukwata eyo embeera tosobola kweyagala. Waliwo wembadde nsabira ku buyambi bwo waliwo omwami gwe nakozeeko research nennyonyereza oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno ng'etambula kuba nze nagipiikinzeemu interest nga ndaba nti ensi eni yange eyagala ogivaako naye ng'ate waliwo amazima n'ebintu ebikyali munda mu yo bye nandyagadde ensi emanye. By the Uncle Mechanic okimanyi nti ebintu bino bibaddengawo ng'abayimbi bennyini n'abantu abali mu music industry bavulunga bannaabwe ate ne bamanya ne bagulirira ne media okubika abantu baleme kubimanya. Kati byebyo byennyini byolaba nze njogera mazima ye Lydia Jasmine asasola aba media kujjayo story entuufu kubanga yalowooza amaze okunswaza kiwedde. Okakasa abasasula wangi okakasa abasasula kati abantu bakolagana n'abasinga bonna bakwano bange naye baali bagenda okunkwata era kwaliko media personnel eyankubira esimu na Danny bagenda kujja kukwata era bwe batanfuna Lydia kwegenda mawulire mbu nasiibye munoonya okuva ku makya anoonyeza ati kati neekwese nnyonnyonnyo esimu yange kweri Danny wangisebo kakati mbadde n'omukulu agamba nti yasiiga enju eyaleeta obuzibu. Omutuuze kwemanyi oba Lydia Jasmine gwe yakubira essimu simanya mbu mulamu we
waliwo omukulu yali asigira kalenda wano bamuyita Dimaliza yali asigira kalenda gamba wamujja kalenda oyo kiria oyo mumanyi nnyo kati asobola okubuulira ekituufu buli kimu nga bwe kyali wano olumu lijja Jasmine yamusangangako ewaka nga wendi era oyo omwana yalongoosa ennyumba eyo akimanyi bulungi. Thank you. okakasa ate kugambibwa ku kalenda kasogedde kalenda kunjonyole bwafaanana esoko nnyonyole mumpimpi mweru mumpimpi mumanyi bulungi oyo kati alina emboozi entuufu kuba twabeeranga naye ng'alinga muganda wange naye kati yakula byagundi kati akyali mumpi yakula yawanvuwa era obumpi bwaffe buli awo bwenkana. ayambala jento musajja wa bigambo bitono musajja wa bigambo bitono nyo kyensobola okugamba. enju eyagisiiga enju yange yasooka ekikomera kuba yagenda okujja nga ekikomera kiyiiseyiise n'akola ne budget. Lwaki tobimubuuza n'akubuulira? mbadde nabimubuuziza naye mbanyanka ofaaminga abantu bayinza okwerimbika kimu kye batali. Ye ate kasita ogambe kalenda kuba mumanyi era yava kalenda nga ne ono omwami bamuyitaani boosi gundi ani ono akola banners Eva Boss yamukubiranga n'essimu ngoba balina emirimu gye bagenda okukola something kubanga nawulira nga boogera nnyo ne Eva Boss Dani kyemanyi probably baka baali bakolaganye enkokko Dani mu mirimu. Dani wangi ssebo amaka galinanye enju ya Zali. Yes ssebo enju yali agenda gisiga kalaki kakati ennyumba eyo yalimu orange nga orange akaddiye omwami oyo najja n'asiikamu gure ekikomera nakiga gure yonna ne white waggulu kuliko obuntu obwa white obwa waggulu. Yes era kyenzijukirwa bayiyandeta ne gayi ne bakuuta n'amayinja ne bagasiikamu kale eza black. Yes naye ng'oyo yalinga nnyo kukusiiga ekikomera era byonna ye yabikola omwami oyo gw'oli naye kati asobola okwogera oli lijja Jasmine gwe yakubira ng'agamba omulamu we yamenyamenya ebisenge oyo ennyumba eyo agimanyi bwefaanana yonna mulimu ebisenge bibiri waggulu kati oba Lydia bye yamenyamenya sa bamenyamenya ebisenge oba byali bya nnyumba ki naye ng'obwo bwonna bulimba. Ani alimba mwene emboozi ani mufere omufere ye muntu avaayo ku makya n'ayogera ekintu ekitali kituufu ng'ate ekituufu akimanyi kati awo simanyi oba yenze mufere oba ye Lydia oba kati eyo muganda wange gw'oli naye kati waliwo n'omulenzi naye kennyini njalina kugenda kukuweereza ennamba ye eyakolawo nga keyateeka Lydia gwe yagulirira n'amuwa ssente n'amugoba mu kikomera nga siriiwo yali tikeyateeka nga mbeera naye mu nnyumba nga muvubuka mulenzi muto bamuyitanga Shakibu. Bamuyitani Shakibu ono bawazali Shakibu mwana Shakibu kati ali Kuwait mwana muto. Okay kale kakati Dani katuyongere ne interview ngenda kuddamu kunoonyeeko neyanza nnyo ssebo kale mukwano akunkumire n'abawuliriza babireko nnyo webale nnyo nakuyamba abantu bambi webale nnyo mukama mulungi bannaganda betukola okusinga okweyagaliza mukama mulungi Dani akunkumire wewaawo kakati naye nga omuntu agamba nti waaliyo embizi akulimba nze nabiraba bulungi ebisolo ebyaliyo sekoko nkoko mbaata mbwa yalina embwezi bbiri nga mulimu eyina omukwano n'etayina. Ku MR Live kwe tubadde wadde nga tusinzidde wano ku Landstar Hotel Makindye okubaweereza ekifo eky'ettendo bwe kiti ekyolekera ddala nti tuli mu Pearl of Africa wani kituuseemukko n'olaba oyagala kusula oyagala kulya kamere live band oyagala kuwummulamu weyina ekifo nga kino temuli beesittaza baweyita ne bawaitress abaddula eddembe ekisa n'okumanya omulimu gwabwe gw'obasanga amannya Metanikula Bongo Walima Sam tujja kweyongerayo n'emboozi eno paka nga tukigyemu ekinusi obulimba buli luddawa ne bwe naasigalako abantu babiri abagigoberera
naye kale tujja kuba bankizo nnyo ekitenkanika okuggusa nab'ensonga era tujja kwebaza Mukama otusobozesa ababiri okumalako emboozi eno nga bategedde amazima n'obulimba we buli. Weraba.